Transport means. Transport means. Ebyentambula. Ebyentambula. Transport means ways how people, things, or animals travel from one location to another. Transport means ways how people, things, or animals travel from one location to another. Yengeri abantu, ebintu, oba ensolo gye zivaamu mu kifo ekimu okudda mu kirala. Yengeri abantu, ebintu, oba ensolo gye zivaamu mu kifo ekimu okudda mu kirala. In other words, the way how people, animals, or things move from one location to another. That is what we call transport means. Ebyentambula. But don't forget, at Benny Benny we learn English and Luganda with ease. Let's proceed. Basically, means of transport are categorized into three. Basically, means of transport are categorized into three. Ebyentambula bimenyebwamu emirundi esatu. Ebyentambula bimenyebwamu emirundi esatu. Number 1, land transport. Land transport. This is the movement of people, animals, or goods from one location to another on land. This is the movement of people, animals, or goods from one location to another on land. In other words, they move on land. Okutambuza abantu, ebisolo, oba ebyamaguzi okuva mu kifo ekimu paka mu kirala ku ttaka. Okutambuza abantu, ebisolo, oba ebyamaguzi okuva mu kifo ekimu paka mu kirala ku ttaka. On land, ku ttaka. Number 2, water transport. Water transport. Entambula y'oku mazzi. Entambula y'oku mazzi. So, this is the process of moving people, animals, or goods on water bodies like seas, oceans, lakes, or rivers. This is the process of moving people, animals, or goods on water bodies like seas, oceans, lakes, or rivers. Okutambuza abantu, ebisolo, oba ebyamaguzi ku mazzi okugeza ssemayanja, ennyanja, oba emigga. Okutambuza abantu, ebisolo, oba ebyamaguzi ku mazzi okugeza ssemayanja, ennyanja, oba emigga. Air transport. Air transport. The process of moving people or cargo using aircraft. Is the process of moving people or cargo using aircraft. Okutambuza abantu oba ebyamaguzi nga okozesa ennyonyi z'omu bbanga. Okutambuza abantu oba ebyamaguzi nga okozesa ennyonyi z'omu bbanga.
Okay, let's go into each one of them in details. Means of land transport. Means of land transport. Ebikozesebwa mu kutambulira ku ttaka. Ebikozesebwa mu kutambulira ku ttaka. Roads. Amakubo. Trains. Eggaali z'omukka. Motorcycles. Piki. Vehicles. Emmotoka. Bicycles. Amagaali. Once again, roads. Amakubo. Trains. Eggaali z'omukka. Motorcycles. Piki. Vehicles. Emmotoka. Bicycles. Amagaali. Among others. N'ebirala. Means of air transport. Means of air transport. Ebikozesebwa mu kutambulira mu bbanga. Ebikozesebwa mu kutambulira mu bbanga. Helicopters. Namunkanga. Aeroplanes. Ennyonyi. Parachutes. Parachuuti. Rockets. Ekizungirizi. Once again. Helicopters. Namunkanga. Aeroplanes. Ennyonyi. Parachutes. Parachuuti. Rockets. Ekizungirizi oba ebizungirizi if there are many. Plural, ebizungirizi. Singular, ekizungirizi. Means of water transport. Ebikozesebwa mu kutambulira ku mazzi. Means of water transport. Ebikozesebwa mu kutambulira ku mazzi. Boats. Amaato. Ships. Emmeeri. Submarines. Ebyombo lubira. Ebyombo lubira. Ferries. Ebidyeri. Ferries. Ebidyeri. Once again. Boats. Amaato. Ships. Emmeeri. Submarines. Ebyombo lubira. Ferries. Ebidyeri. And many others. N'ebirala bingi. Okay, hope you've learned something. Meet up in the next video. Bye bye. Weeraba.